tutandise ne product yaffe eno eyitibwa Rosemary V2. Rosemary V2 product eno eyitibwa Rosemary V2. Abalina eddagala mulage abantu product ya Rosemary V2. Rosemary V2 ngenda kusooka menye endwadde oluvannyuma ngende nga nzoogerako katono olw'obudde bwe nnina. Product eno obeera olina ulcers, wobeera olina kye bayita eye pressure oba pressure y'amaaso, bw'obeera olina ekizibu ky'okusanyalala, olumizibwa amagumba, weetaaga okwoza mu kidini, weetaaga okujja obutwa mu mubiri, ogenda kukozesa product ya Rosemary V2. Nzizeyo ku ulcers. Buli muntu mulwadde wa ulcers naddala mu nsi yaffe ya Uganda. Wabula ogenda kwekuuma otya okubanga ulcers z'olina tezittuka. Example, bangi bakozesa ebyokulya n'ebyokunywa omulundi gumu ate ekitali kirungi. Buli w'okozesa ekyokulya ate n'onywa na same time ofuna kye bayita gastric ulcers. Ekirala tukozesa ebyokulya accidentally nga chewing gum n'ogayagaya obusubi obutalina mugaso n'owoba onywedde soda, ebyo bitulwaza kye bayita peptic ulcers. Olidde akawunga ekikuba obuwunga kiba kyuma ate ekyo ekyuma kiggwerera ne kigenda mu buwunga. Tewali awo buwunga, tulya buli. Ebinyeebwa ebinyinge kati byebiriko, tewakyayagala kwesekulira mu kimu. Ebyo byonna bye tulya mweyungamu chemicals wamu n'ebyuma ne bitusala ekyenda ne tufuna kye bayita peptic ulcers. Signs kwolabira nti olina ulcers, esookera ddala otandika okufuna gas mu lubuto. Nga buli w'omala okulya ofuna gas mu lubuto. Obulwa appetite, nga tokyayagala kulya, olyako katono. Wobeera weefumbidde okutamukka, ng'owulira by'ofumbye obikuse tonnaba na kubiteeka mu ttama. Osobola okutandika okuyitawo ng'oddukana. Otandika okufuluma obubi obutali bulungi, obukiringi, nga ulcers zikwokyezza sitowa y'obubi. Ekirala, ofuna ekikeeto. Osobola okutandika okwebajjagala, sinnakindi okuzza obwenkulumo, nga gwe byolya bikomawo n'oddamu n'obigaaya n'oddamu n'obimira. Ezo zonna sayini za ulcers. Bw'oba olina ezimu ku ezo ze njogedde n'endala ze zitakonyeeko, ogenda kukozesa product eno eya Rosemary V2. Ekirala, w'obeera olina kye bayita eye pressure oba pressure y'amaaso yeetya. Waliwo omuntu alaba okumpi ng'ewala tasobola kulabayo, waliwo alaba ewala ng'okumpi talabayo. Ekyo kye bayita eye pressure. Bw'obeera olina kizibu ekyo, ogenda kukozesa product ya Rosemary V2. Ekirala, waliwo abantu abalina ekizibu ky'okusanyalala. Ekireeta okusanyalala kuba kuzibikira kwa misuwa. Buli w'obeera ng'emisuwa tozazibikira, ekireeta okuzibikira kw'emisuwa buba bukyafu n'amasavu agaba gayitiridde ku misuwa. Emisuwa gyonna gizibikira. Omutima ye paati etawummula mu paatisi endala. Gwo gusigala gusaavinga omusaayi. Senga gusanga nga emisuwa gyo gyazibikira, ogenda kufuna obuzibu bw'okusanyalala. N'olwekyo ogenda kukozesa product ya Rosemary V2. Waliwo abalumizibwa amagumba oba gumba kineerinnyo gumba, nakakongovule gumba, amagulu n'emikono emigongo gonna magumba. Bw'oba olina ekizibu ku magumba, ogenda kukozesa product ya Rosemary V2. Example, abakyala abali mu myaka 35 up to 40 plus. Abakyala abali mu myaka 35 up to 40 plus bafuna ekizibu ky'amagumba. Lwaki? Abakyala abali mu egyo emyaka
calcium waffe afuluma nnyo okusinga ow'abaami. Omukyala alimu egyo emyaka bw'abanga agenze mu piizi calcium afuluma, bw'abanga akaabye calcium afuluma, bw'aba atuuyanye calcium afuluma. Ne weesanga nga abakyala balimu egyo emyaka bo bafuna ekizibu ky'amagumba ate okusinga ku baami. Naye ate nammwe abaami muba mugwetaaga. Ogenda kukozesa product eno eya Rosemary V2 okuuma amagumba okwetangira kusinga okuwonya. Ekirala, kidney oba ensigo y'omuntu. Ensigo y'omuntu ke kasengejja ke. Kidney ke kasengejja k'omuntu. Singa toyoza kidney yo, buli kyolya 85% kigenda kuba kikulwaza. Ate nga omulaba ebyokulya by'ennaku zino bitono bye tulya nga bitugasa. Nekyolya nga omanyi kigenda kugasa era omaliriza ng'okitaddemu butto. N'ofuna enva endiirwa naye n'ozongeramu butto, ziba tezikyalina kigenda kugasa. N'olwekyo kidney yo ogenda kugyozesa product eno eya Rosemary V2. Abantu abalina ekifu ku maaso. Ekifu ku maaso y'endwadde ekyasinze okuleetebwa endwadde endala. Ulcers zireeta ekifu ku maaso, pressure ereeta ekifu ku maaso n'endwadde endala. N'olwekyo bw'obeera olina ekifu ku maaso ogenda kukozesa product ya Rosemary V2. Omukebe guno gwa $100 ate promotion. Ngeze ku product endala eyitibwa Rosemary Tea Mix. Rosemary Tea Mix. Product eno obeera olina pressure, obeera olina sukaali, entunnunsi eziyitiridde. Entunnunsi y'emu ku sayini ya pressure, naye ate waliwo abantu abatalina pressure ng'ate entunnunsi zaabwe ziri waggulu n'omutima gukuba nnyo. Ogenda kukozesa product eno eyitibwa Rosemary Tea Mix. Abamu temumanyi oba muli balwadde. Neyanziza ngenda kubabuulira nga mmaliriza, ngenda kubyogera. Ndi ku product eno ya Rosemary Tea Mix. Abantu abamu temumanyi oba muli balwadde ba sukaali oba muli balwadde ba pressure. Zino ze signs. Ekisookera ddala bw'obeera nga otuuyanirira buli kaseera, ne obeera budde bwa nkuba ne bwa musana nga gwe buli kaseera otuuyana, yo sayini ya sukaali. Bw'obeera olina patisi ezizimba, wakatuulidde ebigere bizimbye, sayini ya sukaali. Entunnunsi eziyitiridde, sayini ya sukaali ate sayini ya pressure. Okufukafuka buli kaseera, most especially nga gwe neemukasa n'ofukaafuka nnyo. Omuntu omulamu obudde bw'ekikomo asobola okufukafuka nnyo tewali buzibu, naye ate obudde bw'omusana tekyetaagisa. Ogenda kukozesa product eno eya Rosemary Tea Mix. Mulimu ekirungo kya clove kigenda kuyamba okugumya amagumba. Waliwo abantu abamenyeka amagumba okugeza nga bw'ayoza abakyala n'akutamu okwoza engoye agenda okutamuluka ng'owulira omugongo gumukutuse. N'ositula ekidomola ky'amazzi, n'ositula ekintu ekizitowa n'owulira nga amagumba gakutuse. Ogenda kukozesa product eno eya Rosemary Tea Mix. Product gyenkutte eno ya $100, waliyo ne size endala ey'5 n'endala. Ngenze ku product endala abakyala. Eno product yammwe abakyala. Abakyala gye muli mukyankalanye. Mbasaba mumpe amaaso n'amatu. Wano tulinawo abato
kati ngena ebigambo bye ngenda okukozesa nkusaba obitegeere abakyala. Product eno eyitibwa Rosemary Mega 7. Omukyala gwe bayita omukyala alina okubeera ne nayikondo mateeka. Eyo nayikondo yemuwa amazzi ganfumbisa emmere ya mwami. Kati wobanga gwe nayikondo yo yatalagga ng'ogisunda n'ekuwaayo obufumba caayi, ogenda kukozesa product eno eya Rosemary Mega 7. Waliwo naawe nga nayikondo yo yafiira ddala nga newe bagisunda kyenkana wa newe bagisunda emirundi 9 terina kyekuwa, nawe ogenda kukozesa product eya Rosemary Mega 7. Waliwo naawe nga gweyiyo we bagisunda ekuwaayo otutonotono nezikira, noddamu n'osunda n'ekwongera ne gaggwayo, noddamu n'osunda n'ekwongera awo nezikirira ddala mu bufunze ng'epipirapipira. Abakyala nayikondo yo ogenda kugikanisiza ne product eno eya Rosemary Mega 7. Ekirala, abakyala balina ekizibu ky'okulumizibwa mu ndera nga ne waba tagenda kulwala yabeerawo ng'enseke zimuluma buli kaseera, ogenda kukozesa product eno. Waliwo n'abo nga waba agenda kugenda mu nsonga yatandika kulumizibwa wadde tannagendamu. Waliwo n'abalumizibwa ebali, waliwo n'abalumizibwa nga bavuddemu. Ng'ofuna ekizibu ekyo ogenda kukozesa product ya Rosemary Mega 7. Ekirala, waliwo abalwala ekiyitiridde nga gwe osobola n'okugenda mu wiiki 2 nnamba, ogenda mu wiiki nnamba. Omukyala weekwate product ya Rosemary Mega 7 egenda kuyambako ku kizibu ekyo. Ekirala, abakyala wobeera wakozesa ku nkola y'ekizaala gumba oba entegeka y'ezzadde oba family planning, enkola eyo erina omugaso gumu. Mu contraceptives ezo mulimu contraceptive emu ya protect erina emigaso 2, naye ezisigadde zirina omugaso gumu kutegeka zadde, ebisigadde 2. Kyova olaba ojja kwesanga ng'okuva ewava ku family planning gwe tokyalwala, ewuwa omwezi tegukyaboneka. Ojja kwesanga nga gwe okuva we wazivaako tokyategeera ogenda kulwala ddi, tokyategeera ogenda kuwona ddi. Waliwo n'abo ng'okuva lwe yava ku family planning ewuwa omwezi gwaboneka January, mwaka mulamba yagulaba ewuwe teguvaayo, oba muntegedde awo simanyi. Ekirala, waliwo nga okuva lwe wava ku family planning tokyafuna ssanyu, appetite yafiira ddala, ogenda kukozesa product ya Rosemary Mega 7.